The Newsroom, where untold story is revealed. Bobi Wine ayingidde mu nsonga za Lily Puzzle ne King Saha bibadde bitya ate nno bitabuse eyagenda maaso n'okubeera ng'oboolyawo aloga mukunja wuno avuddeyo ebintu bibino byeyongeredde ddala okutabuka nkugambye tuli ku Beyond the Newsroom nzeddeni akutuusaako ensonga ku mukutu guno ate era nkwebaza ne nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpereka like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku research n'omu ate era mu ngeri y'emu nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu bw'oba tuna subscribinga ku mukutu guno nkusaba osooka subscribing ate tusobole okubeera nga tutambula ffenna ajjukira nti oba kinajjukibwa butereevu nti omukunja atasera yafayo n'agenda maaso n'okubeera nga kyalabikira mu butambi obw'enjawulo ng'atambula ng'embeera mbi nnyo gini ddala era nga yagenze mu maaso n'okuba nga ennaku bbiri emabega ate akatambi nga yeetonderawo omukyala amanyikiddwa nga maama Namakula era ng'agamba maama Halima Namakula ng'agamba munnange mukadde nkusaba onsonyiwe mbadde naawe nakusobya kaakati nno omukyala ono Halima yagenze mu maaso n'okubeera nga amwanukula ekiro ekyakesezza olunaku olw'eggulo obutambi bwe ne butambula era ekiro kya leero omukyala omwami amanyikiddwa nga Hanson bali luno n'agenda mu maaso n'okubeera nga avayo naye n'atangaaza mbuti ensonga zino bwe zabadde kaakati ekyabagudde omukunja atasera n'agenda mu maaso n'okubeera nga baddamu kaakati omutuufu wali emabega wa kino wuuno azuuse kasooka enkuwa katambi kano akamukunja atasera ate tukomewo bambi mwebale kusaba finally tumaze ne tufuna obwenkanya amazima gamaze ne gavaayo newankubadde nze nali sayagala bintu bino bimanyike nnyo when navuddeyo nenkola video after you people putting their pressure nga mumbika mu video yange yo nabadde very clear nagambye maama Halima Namakula nsaba kisonyiwo immediately olwamaze okuteekayo video maama Halima essimu gye yasookedde ddala okkuba mu bigambo bye yagambye bannange mukunja simulogangako tugenda kozesaamu ku bwongo katono maama Halima mu bigambo byange kuba vidiyo ye ekyali awo maama Halima namugambyeko nti wandoga ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira thank you kwanze nadde musuubira kuŋŋamba nkusonyiwe kuki mu bulamu bw'ensi eno buli muntu yenna aliko ewantu wayita era n'embeera enzibu oba oliawo gy'ayitamu n'ebigambo by'omukunja atasera ekyamazima matuufu bikuwasa ennaku ono naafuddeyo nannyonnyola n'agamba nti bwe kiba nti tolina kyomanyi lwaki ate okola statement ezijja ng'ezeekoona nga waliwo oba oliawo kyomanyi jjukira omukyalo ono Halima yamutegeezezza nti mukunja agende mu ddwaliro bamukebere bw'aba talina kawuka ka siriimu alina mpox, that's monkeypox obulwadde obwo nti bw'alina bwe bugenze mu maaso n'okubeera nga oba oliawo bomufuukuula face n'okufaanana mu nfaanana gy'afaananamu so ebigambo ne biba biwanvu ngenda kuwa vidiyo eyo wali eri ku nkomerero wabula nzikiriza ate nkutwale tudiginge deep mu lutalo lwa King Saha ne musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Lily Puzzle njagala nkuwe ku bigambo bya King Saha ng'agamba nti akasajja kano oba oliawo kasusse okukola ebyekisiru ojjukira nno wano lwatandika kushira King Saha Lily Puzzle n'agamba nti Nuupu erimu abaana n'ebyana era ng'agamba nti bo byebyana King Saha ye mwana omwagalwa ku kitebe kya National Unity Platform nno yagamba ng'omuntu yafunamu obujja ku lwa King Saha okujjuza ekivulu kye n'agenda maaso n'okubeera ng'ayimbira aba NRM era yayimbira Hajati Namyalo mu tuwa ze babaddemu oba oliawo ez'okulaga gavumenti eno n'ekibiina ky'NRM byekikoze emyaka 40 kaakati Lily Puzzle ng'ate yavaayo n'alaga butereevu nti ye asubscribinga ku kibiina kya Nuupu ekyaleetera abaana b'ekibiina kya National Unity Platform okuvaayo ne basabula Lily Puzzle okubula okumutta kaakati nno ye yavuddeyo mu busungu obw'ekika ekya waggulu n'ayambalira King Saha kasooka enkuwa ebigambo ebyo bino ebyana byolaba ebigenda bimusalamu otegeera
biba bitabani bye nga bimukolera etegera baba ne pages enjawulo abayimbi bwe batyo bwe bazanya nga baagala okutyobola bannaabwe kati yajja takumentioninze naye baba bategedde boss kuba baba basibye naye mu mmotoka nga akwogerako kati bwatuuka ye n'ayogera tayogera linnya lyo bali ne batuuzaako ekiki ekifaananyi kyo naye njagala okulabula munnakyotera munnange bwe twasomoka lwera eno twajja kupakasa bw'oba wabadde ologootanira kunze mu mbaga y'embaata my friend mukwano gwange gwe guba gusemba sijja kutyoboola ayingidde ne mu live maybe ndowooza yabadde tayogera kunze naye bwe yaba yabadde ayogera kunze nti nze mulwadde naye munnange mulwadde so wano ntajetinze kuba zisibiraba nze TikTok nva ku for you neteeka ku for following ndaba bakenzo bagula vite Galaxy TV gikonkone sirabo yo trash naye abaana be era olawulidde mwiseemu erinnya liri puzzle nakati yandi badde agamba si yeye kakati yaza asigadde aweerera nja kutyoboolera ddala nja mutyoboola kakati ne King Saha nga bwatanywa guteese munnange yagenze maaso n'okubeera nga amwanukula n'ebigambo ebyo sigenda kukyajinga fala mumanyo yalipira fala oyo fire baba kukyajinga fala emyaka gye twalabira fala tetubangako mikwano pejja fala tetulowoozangako nga fala tetuyinza kukyajinga fala lutalo lwa fala tetulwana fe ntalo za fala tetuyinza kukyajinga fala sirina ze budde bwa fala njogera ntya nze ne fala oyantawanya gwolaba fala bomba kino jjukirwa nti olunaku olw'eggulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yabadde mu bitundu by'omu Busoga yageze maaso n'okubeera ng'atujjukiza nti Busoga emu ku zaali industrial areas ennungi oba regions era nga abasiga nsimbi bayitirivu naye nga kakati bwe tutuuse abasiga ensimbi ffe tulina okubeera nga tuzibawola ne bajja wano ne tubawa ettaka nga abo abamu ku bo bannyini abeefudde bannyini nsi eno ng'ate be bagenda maaso n'okubeera emabega waabwe ebigambo bino bya Bobi Wine njagadde tubiddemukko kuba bikulu Jeno Museveni afunamu abantu ababe ate ebiseera ebisinga akozesa abagwira bw'aba takozeseza bayindi afuna abantu be n'abajja eyo mubamanyi bulungi ne wesanga nga be balina obuyinza ku bikajjo byammwe the message nabadde njiwa abantu b'ewaffe Buganda bo baali balowooza bali bulungi kubanga Museveni atuuka mu senta kati bwe yatuuka e Buganda yasooka balowooza nti bo bali safe paka juzi ate mulowooza tukyalina emwanyi akabadike kamu tebakoze so baganda bange njagala obategeeza nti ffenna tuli basibe oba oli Busoga oba oli Lang'o oba oli Ankole oba oli Kigezi oba oli Buganda gyonna gy'oli oli musibe naye amawulire amalungi titugenda bijjawo ebyo lwaki bakakasa nti tugenda bijjawo waliwo omusajja mukulu gwe nakyaliddeko musajja mukadde byonna yatuuza nangamba mutabani wange don't worry teweeregana Museveni alina emyaka 8 alina emyaka 8 ate mwamuwangula dda kubanga bwe biba byakalulu twamuwangula dda buli kimu kiri kusaidia ffe abantu bali kusaidia ffe kubanga baatulonda amateeka gali kusaidia ffe kubanga buli kyagezezaako tukola kiganye yatukako n'ekiseera nga nene enkofiira agifudde musango abaana bangi nnyo babatwala mu kkooti y'amagye nga nange kwendi ne 40 years ku bugagga jasoba amasanyalaze nandisuubidde nti buli kyalo mu Busoga kituukako amasanyalaze ate nga bakatakisinga half price kubanga agakolebwa wano ekyo bwe kyandibadde ze ndowooza nakula ne juzi sukaali
abadde akula 35 kilo naye ng'ebikajjo mubitunda sente meka? Mubitunda mitwalo 25 asatu. Endako luli ngampulira ebikajjo bitandikira ku mitwalo 25 asatu nga sukali wa 35. Kati sukali wa 15 wa kakaaga ebikajjo bya mitwalo 5 mitwalo 6. Kisoboka kiki ekyo? Kakati nno waliwo ko abaana ab'essomero lino bayimbye oluyimba luno ne basuuta Bobi Wine mu ngeri bweti njagala tukawulirize tufunemu ekyokuyiga ate tuwebuuze n'ensi wa weraga kati n'omwana omuto ekigenda mu nsi aba akiraba. Baganda bange nga tukyali mu mbeera ey'okulumirirwa omukunja atasera nebyo byagenda mu maaso n'okuyitamu emboozi empanvu naye mbasaba munzikirize njibawe mu bujjuvu mugiwulirize nga bweri then ate temukwatako tukomewo. Bambi mwebale kusaba finally tumaze ne tufuna obwenkanya amazima gamaze ne gavaayo newankubadde nze nali sayagala bintu bino bimanyike nnyo. Bwe navuddeyo ne nkola video after you people putting their pressure nga mumbika mu video yange yo nabadde very clear nagambye Mama Alima Namakula nsaba kisonyiwo. Immediately olwamaze okuteekayo video Mama Alima esimu gye yasookedde ddala okkuba mu bigambo bye yagambye bannange mukunja simulogangako. Tugenda kukozesaamu ku bwongo katono. Mama Alima mu bigambo byange kuba video ye ekyali awo. Mama Alima namugambyeko nti wandoga kuba nze nadde musuubira kuŋŋamba nkusonyiwe kuki. Yesimu gye yakubye era teyakomyawo n'akikaatiriza bulungi kiikyo. Alima Namakula si mulogo sigenda kuba mulogo. Kaakati ekyo kifaanaganako bye twaba mu kyalo nga tuli baana bato nga taata bw'akomawo ayimirira wali ku geeti n'abagamba buli omu aleete omuggo gwe, buli omu aleete kibooko. Kati awo n'ofukamira mangu n'ogamba daddi sinnabba ku ssukaali, daddi saanuunye ku ssukaali. Nga wallahi taata tannayingirako yadde mu nju omanya ebifo awaka ne weeroopa wekka. Kakati nsinziira wano okuyisa na kino ekirangiriro nti n'okwetonda kwennyini kwe nabadde nkoze kati nakwo nkusazizzaamu. Kati njagala sente zange ze twasevinga mu Umasako Mama Alima Namakula n'omwagalwa wa Anthony ne mudduka ne sente. Wakati mu kunnyonnyola byayogedde biibyo nabyo kambi mwabirabye dda. Agamba mukunja agende bamukebere simanyi mpox simanyi waba yafuna siriimu nze nsobola n'okuyamba n'enteekayo ssente n'enjijanjaba omwana oyo. Now my point, saagala kumpa ssente zo Mama Alima ezizo zojja mu nsawo yo. Lwaki ompa ssente ng'ate nze nnina ezange ze nasevinga mu Umasako? My point is saagala kungabira kubanga oteekayo embeera y'okungabira buli we naafunanga ekizibu ngenda kujja ngambe bambi nsaba munyambe mu ngabire. Saagala kumpa kyoba okola ekiri belief. Twatandika wuuyo saagala agambe mbu namutaddemu ebigambo. Naye ng'omwana oyo ne bwe yandintuseeko ng'alina mpox nga talina yadde nnusu wallahi nandimuwadde ssente Katonda yandaba bwenja yekka nandimuwadde ssente nemuga nti gundi ssente zino genda bakujjanjabe. Yajja mu okusaba ssente eza Sako. Omwana oyo teyalina kimulaga nti asobola ozisasula. Kati omulalu ng'oyo nagamba buga nti omanyi wallahi billahi tallahi nali ndowooza nti omwana bamubba ssente. Okay, ku ssente zange kati otuuse ne ku leva empita omulalu naye nga mu kuzireeta saali mulalu. Kakati
abadde babuuza Maama Halima Namakula ebibuuzo bambi temumubuuza bingi akaddi ate mbasaagala mumukunamye nnyo kuba ku nkomerero ate mujja vayo mugambe Mukunja yakunamya omukyalo omukadde kyova olaba nali nasalawo nsirike. Maama Halima tumubuuza ebibuuzo 2 byokka. Bwe tuba twasevinga ssente okutandika mu mwaka gwa 2022 era Maama Halima Namakula n'otugamba buli luvannyuma lwa mwaka tugenda kugabana. Tuli mu 2025 lwaki tetugabananga ssente? Wali emabega wasooka n'ogamba Mukunja mufere ssente zaalinayo mu kibiina teziwera miliyoni 4.6 zayogera. Ze nninayo z'omanyi obwo bwe wagamba mbu busente butono tubugabana ddi? By that time Cindy omuyimbi Cindy Sindalera Sanyu was the president. Fina Mugerwa ye yali general secretary. Era Maama Halima agezaako nnyo gamba lwaki soogera kubali lwaki sigira nze manyi kuba watuuka ne kuleve ngamba ngende ndoope Kenzo. Nze saagala kutomera muntu gw'essaawa ssente baye ate era Madamu Cindy osobola ovaayo totya bambi totya temumuleka Maama Halima bibuuzo bino bambi aleme bya muveeyo mukiriyalinge eya bambi aleme kubeera awo atabuke n'ekintu. Then akasembayo Maama Halima aliwo waliwe yagamba nti sirinayo yadde ssente mu Umasako. Ono ayogera essaawa eno ye Hanson Baliruno ye yali treasurer ye gwe yateekawo kyovula bakyejjako mbunze noonye Hanson Baliruno diiru yaabwe baagikola bo babbe ssente. Hanson Baliruno alinnyonnyonya agende ebweru mbusodati tutandika obanja omuntu ali ebweru era yo yadde ayogera mbu mbadde nga mu America sibadde mu Uganda. Era gwe yabadde agenze okulaba oli mwagalwawe baatuulanga ku National Theatre ne batusindika mugende mukole nga bwe muleeta mu savinge mwekulaakulanye. Biibyo Hanson byayogedde anti yagambye mbu mbateekamu ebigambo na bino nze mbimutadde mu bantu bonna abatwala ssente. Mukunja yekka yeyazza ssente. Mukunja ng'atwala ssente bonna nga batwala. Mukunja waayitawo between ennaku 2 ku 4 n'akomyawo miliyoni emu. Jjukira atutte emitwalo 6 aleseewo emitwalo emeka 4. Kati nze nga treasurer bwe mpandiika mu bitabo ebitabo biba biŋŋamba nti Mukunja akomezzaawo ssente zonna, however ayinayo emigabo gye egy'emitwalo 4 gali togeerabira ogajjukira. Kati Deshka nkubulira ekigenda okusuulawo ekigwo mu bantu bonna abatwala ssente. Mukunja yekka yeyazza ssente. Ndowooza buli kimu mukiwulidde. So nga mmaliriza saayagadde kwennyonnyolako y'ensonga lwaki olyo n'ebbanga nali nasirika mmwe muli okuleeta bino ebintu byonna. Maama Halima Namakula ayagala vuga kintu kino akisse ku kino. Mukunja genda weekebere sirimu genda weekebere simanyi mpox so that muva ku nsonga enkulu buli omu abeere ku kyabulwadde. Mukunja simanyi yaloga yagambye embugundi yamuloga sirina muntu gwe naagambyeko nti yandoga neetonze bwetonzi we neetonze nensaba ekisonyiwo akagatto gwe katuuse n'akeeyingizaamu fiiti n'atuula bulungi mu kagatto ako. So kati ye ayagala buli omu asitiikinge ku bulwadde. Mukunja yeebaka simanyi ebyo byempulira byemwogera mbu yali omulalu yeebaka ku King Shiba mu kifo kyogenda okwekebeza siriimu oba simanyi mpox ali kwesiba ku mukazi wattu atalina musango. My question kale bwe mba nalwala siriimu akwataganira wane ssente ze nasevinga mu Sako since 2022 kyemugamba abalwadde ba siriimu ababa mu zisako tebabawa ssente zaabwe. Ebya social media ebyali byaŋŋaana okuvaayo nti abantu baleka main issue ne baleetayo akasonga akatono ne bakakulembeza ne babuildinga ako ensonga entuufu neefa. I don't want to explaining myself all the time but kyemuvuga nkiraba. Bye wagambye nti tugenda kusisinkana even before nga tetunasinkana kwatagana ne wumayo oyo gwali obagamba oyo Hanson Baliruno mwagalwawe totale bali mu laavu yaabwe biibyo saayagadde byogera okategedde
mugende maaso ne laavu yammwe mujje sente zaffe mu laavu yammwe ezange muzimpe. Abaana ababbi bw'obukosi bayitirivu nnyo naye saagala boogerera kuba bo batya okweyogerera batya okufa. Nze njogeredde ka ssente kange mu kampe. Mami Cindy okusirika tekuyinza obutatuyamba nnyo. Mami Fina Mugerwa, Mami Sophie Gombia, abakyala abo abasatu nga bemba bagamba abambi tebalina, they don't have any problem. Obuzibu nze manye abalya ssente abo ne batuddukako ne bagenda ewa Eddie Kenzo bye baamala okutufera eno mu Umasako era bwe bagenda ne mu federation eyo besaagala kuboogerera koza ya not there talker. Era bye bimu bagamba abayimbi kyovola beno kozi muganda wange ne wobeereyo n'owagira ekikyamu gwe kimanye ne woba gwe toli muyimbi olinayo brother oba sister wo oba omwana oba kyaliwo nga yali agudde mu katego kano ng'erawula ne ku federation era baagitwalayo mbu muleeteyo emitwalo 10 simuleete bwezi tikuba muwuma bagambanga buli muyimbi leeta 15 oli gye sitalinge tukuwole. Abaana ne bava ejjinja ne bava Masaka Mbalala ludda wakuba eggwanga lirimu abaana bangi bannabitone abaana nga bawaayo 15 abaana bangi basukkwa ne mu 10 abaleeta ssente awo ku Uma. Buli yawaayo 15 teri gwe baawa ssente gwe bala emitwalo 15 ng'ogisolozezza mu baana abo ng'ate Umasako Microfinance Center yali emaze n'ogiteeka mu miliyoni 10. Nze zitankwatako kati ezo newe muzirya nze njagala zange ze nakola. Nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom tusinkane nga Mungu akkiriza mubeere bulungi banywanyi ate era mweraba tunaddingana nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.